ye parliament y'abantu etudde bwe kubanga okwetonda kwabwe kwe neetaaga kansiraane naye abalabe ba taata wange abaali batamwagala nze nyene mbeetondere nze mulinda banako mmwe tewali kirungi kye mutwagaliza mwamumala kati mwagala kudda ku nze oliye mwamumala kati nange omusike yasigalawo mwagala kunzijawo ensi nga nzibu ka olujja lwonna mulumalewo wabeerewo atayogera n'ogwo nange omusikaawe tamale mirundi sini yaliwo nedda tujja kwogera benyini be balina okuneetondera. They are the ones to apologize to me. Abantu abo wange twetonde tutya ama parliament y'abantu muteese tuwulire. Hello, Jimmy. Abantu balina ke babala saawa zino. Bwe baba target sigwe balina kye baliko. Be wise enough. Be wise enough. Balina ke babala. Use your brain, keep quiet, just ignore them. Bye byange. Kale. Bana nokwaye babba n'amayembe g'omugenzi. Tuyinza n'okuba wano ng'ababba amayembe g'omugenzi beebo. Ani yabba lubale wa taata wange? Ani yamubba? Tuyinza okubeera nga tulina wano mu bintu by'okwetona ng'aba basajja b'emmengo be babba n'amayembe abo. Who stole my father's lubale? Ani yabba lubale wa taata wange? Ani yabba amayembe ge? Nedda ani yabba amayembe ge? Nga tetuneetonda tusooke tutandikiraawo. Ani yabba amayembe ga taata wange? Ojja genda okusanga n'oyo Katikkiro oyo Mayiga y'omu ku baagabba. Kati nyene mwetondere. Who stole my father's horns? Ani yabba lubale we? Nga sineetonda. Nze sijja kwetonda. Mpaka nga mmaze okuzuula ani yabba amayembe ga taata wange. Taata wange yalina amayembe ng'abyogera misanattuku. Ng'era yaga I'm a strong believer in witchcraft. Who stole his lubale? Awo neetonde bulungi. Oyinza okusangala bisajja by'emmenge ebyo bye mugenda nnyini mbu mwetondere nga bye byabba amayembe. Aga amayembe nalina gasindikira kino ekisajja gakiyonka ensigo ezo kino kyegundi kino ekyanzigulako olutalo nga tekimanyi nti ewaffe tuli balogo nnyo. Kyani kino? Kimagala. Amayembe ga tatange singa tebaagabba, singa Magala toyina nsigo nandikusindikidde ge gaatuwa obugagga. Taata wange amayembe yali agandekedde. Amayembe gaali gange baagabba.
Who stole the horns? Ani eyabba amayembe ga tatange ge yali yandekedde gankuume. Era nali nyenda gasindikira magala nga muyonka ensigo ezo. Ate nti eriyo family ezitazannyirwako. Ani eyabba amayembe nga tetunadda mu byakwetonda. My father yaŋŋamba nti Junior amayembe gago bagabba. Ani eyabba amayembe gange? Kati sibanyi na yabba mayembe ate nzire mu byokwetonda. Oyo Mayiga. Why netondere Mayiga Katikkiro? Kuki taata? Mayiga naye alina ebizibu ebimumala. Abaganda bamutwala Misinde. Kati mwetondere kuki? Nze yabba ettaffaali. Nze yabba ettaffaali. Nze aganya amasiro okugwa. Ne Buganda ne Mayiga Katikkiro naye alina ebizibu ebimumala. Is not worth apologizing to. Tali worth it. Amasiro tegannagwa. Ettaka lya Buganda litundiddwa. Abaganda babagoba ku ttaka. Wano Katikkiro yalwala alajje. So ne Mayiga naye alina ebizibu bye. Nze amugamba akweke Kabaka e Namibia. Ti omutanda ali Germany ali Namibia. Tombuulira tatange yali tabaagala nange sibaagala. My father yali tabaagala nange sibaagala. I don't like you. One yabba amayembe. Stole the horns. Mbuulira abantu abo. Ne yabba amayembe. Ensonga gye tulina osooka okujja mu ddiiro. Ani yabba amayembe gange? Just kudda okuzannya buzannya. Who stole the mayembe? Alina gwe neebuya. Yali amanyi yafa. Yomu njagala nkyawe. Alenga bwenna. Wangi. Ongamba ki Junior? Amajendi. Twagala lubaale. Ne amubba. Mayiga oyo ye yajja n'atwala lubaale. Yes. Uyozanga mayembe yagatwa. Yalaba kati taata we atuuse ku leve ey'owaggulu ko ye naye gajja musala alimba. Alimba. Tumulaba. Biseera bya kulonda kati. Wamanyende mwetondere. Teri mwetondera. Yajja kwetondere byakoze ensi yaffe tuli mu buwaŋŋanguse ntono. Musajja n'asolooza ettaffaali okuva Makindi empaka Zana mpaka wa talina kyalaze. Zaasonda ettaffaali aziteekawa n'amasiro gaagwa k'oludda. Ali mu kuwasa. Tumwemulugunya n'omwemulugunya kirabika n'abo abaana ba Kabaka babe. Katukomaawo. Madam. Katukomaawo. Ensonga zo zibadde nnungi naye otandise okuva ku mulamwa. Ebyo binaaba bya lulala.
Yes. One. Junior lyotya. Ndi ogamba otya? Gyendi bulungi. Oyo Mayiga mbu ayagala omwetondere. Tata. Owulidde mugamba kwetondere mu bwangu bw'ekitalo nnyo. Yes. Ate yabba amayembe go naye Museveni ye yagamutuma. Museveni yamutuma amayembe ga taatawo agamutwalire. Kale. Olwaleero bwetyo bwekoze ki? Kati njagala yanyiigira. Njagala yankubira essimu. Mbu Junior, bye wayogedde byanyiizizza tutandikiraawo. Nze taata wange yafa. Sikyalina gwe neeguya. Ekyo kyo njagala nkibabuulire. Owange gwe nali mmanyi yafa. Nja kutegeeza nti yafa. Agwe jangu mbaamuukirirako. Ojja kutegeera nti owange namuziika. Kati it is for the good of you. Ondeke njogere bye njagala. I'm talking about my dad. Owange yafa. Tigwe jangu njasamira. Junior, oyogedde biki? Nnyoko bye yantumye. Omanyi Junior ebyo tewandi mbyogedde. Kanda bo basiipame. Sijja kwetondera Mayiga. Ekyo njagala nkiddemu mu kitegeere. Tewali kintwala wa Katikkiro. Taata wange bwe yalwala saamulabako ku ddwaliro. Mayiga saakulaba. Mubajjanjabi tewaliimu. Taata wange yafata kwagala. Era nange siri kwagala. Bye mwamukola mbimanyi. Everything you did to my dad mbimanyi. Siri musiru, saali mwana muto. Byonna nabirabanga. Ne mumufrustwetinga, ne mumulwanisa. Omusajja n'afanga yenna akolimidde ensi eno. Kati nze mutabani we eyadda mu bigere bye taamala emirundi senior original. Seetonda. Nze taamala emirundi senior. Ndi ku nnono za taata wange ennono ze ne bye yakkiririzamu bye ntwala mu maaso. Whatever my father believed in, I have to protect it jealously. Taata wange yali musajja mugezi. Yayogeranga mazima. Truth. Kwa mwabulu ababagambako. Buli omu atyo bagambako. Mwe bye mukoze ensi biri bimeka. Nga temwetondanga. Namwe mwetondera abantu. Awo tunaffe tubeetondere. First apologize to us. We shall apologize to you. Simple. Kati ebyo sibiriimu. Era sagala kuddamu kuwulira muntu anteeka mu byakwetonda. I don't even want my name to be there. Taata wange teyakiŋŋambako. My father never told me, mbu Junior bwe ndifanga, genda ew'abalabe bange weetonde. Takiŋŋambangako. Eddaame lye bwe ligamba. Is it in his will that we go on apologizing to people? It is not in his will. Then why do you do it on his expense? Awo nja kuba mukambwe. Awo wetulaga nja kukambuwalamu. Musooke mulabe bwe nkambuwala what I can do. Manyi abantu, some of you are taking me for granted. Naddala mwe aba family yange mwe abamu. You are taking me for granted. But the day will wake up. Nengamba is enough.
You do things without me knowing. Nemugende wakati kilonga temungambye. Who told you to go there? Mwaba family. Who told you? Who told you? Njaku kambu walamu. Let me pray. Nemugende mengonga temungambye. Mu family ya mirundi egenzo kwetonda mwetondera ki? Over what? You got there without me knowing. You are doing things behind my back. Mwaba family mwabamu. Mutuzo olugezigezi. Mutuzo olugezigezi lwammwe. Mugende munoonya abajjanja baddadi mubeebaze. Go and look for the people who gave you money to pay treatment. Instead of meandering, loitering around in nonsense. Total nonsense. Right, mugende wa speaker ne mumwebaza. Yatuwa sente meka. Speaker nita mongi. Yatolo obukadde obusoba mu 10 okujjanja baddadi. Ngate mufunanga budde bumwebaza. Moving left, right, loitering around in a total nonsense. Njakambu walamu. And I don't know whether it will be good for anybody. Mwemula ikate muntegeera bulungi. And that should be the last time. Nga muzunga. Nchaba nabasanga ne walu abogo. Olomuli walu abogo. Mutugeze kwetonda. What has Lwabogo got to do is my dad? Is that the legacy of my father, Jemo protecting? Is that his legacy? Tatanga inachi yakola nga tabaze. My father ni musajja mugezi byonna byakola yabikola nga inensonga. He had the reason. Lwaki yali awala n'abantu abo. Era yabyogeranga. Sajja bamu frustrating. Gomanya abantu okupangira ne bakugoba ku mulimu. Nga tolina kye wali obakoze. Abantu ne bakupangira ne bakugoba ku mulimu. Tata nga bamuwa obutwa emirundi 5. 5 times. When my father nga bamuwa obutwa. Kati nyende netonde. You think I'm stupid? Mugende wajje no muwozi mu mwebaze. Ebyo biri mu amagezi. Mugende wajje no sale mu mwebaze. Oya kwato 1,010,000 nga wendi 100 million naziwa my dad. Sale mu salo yogola. Lwaki sibe mugenda ne mwebaza. Kusiwa kuzungire wa mayiga. Muri wa mayiga muzunga. Mayiga abayambe kikatikiro. Nayi nebizibu yabayambe ki. Kuzunga buzunzi. Mulaika temuntegeera. Njabba kuba ne family enje kube. Ne family enje jikubiramu. You are joking around with me. Oya ne mugene wa mayiga nga temungambi. Mwenga bani. Batugeze kwetonda. Tata wange mumujemu. Don't use my father's name mukwetonda kwammwe. Tata wange yafata inagwe yetondedde. Yali talina googera. Kyowa mudwayo yabera nga ali tasobola kwita bannamawulire yetonde. Mwesagala muntabule. If you're joking around with me, if you're messing around with me, hey, yakumala no bakwatamu muntegeere. I'm an important member in that family. An important member of that family. And that should be the very last time. Ngamuko serinya lya tata wange okuzunga. Mu family ya Tamale egenzo okwetonda family ki. Nga imwetonda kuki. So mayiga katikiro nze tojja kundabako. Sina kyenkwetondera ssebo. Tewali kye twakola. Mwaba ino okuneetondera. Ku bye mwakola taata wange. Anything concerning my dad, I will come out to speak. I'm his son. I'm his son.
ndi mutabani we Tamale mirundi senior ati abusa ekyo continue if wobo kibuusabuusa genda maaso we shall sort our service gwa kibuusabuusa yenna continue ojja kutegeera nti senior waali. You understand nti Tamale teyafa mirundi didn't die era mutamale mirundi senior yafa yaleka wonze he left me here okutambuza ebyo byeyayagalanga okuuma ebyo byeyatwala nti byamakulu n'okuwala nabo byeyawalananga abamukolanga obubi. Joke around with me. You joke around with me. Bagula banze ncheguya. My father bwe yali afa teyangambako tigende wamayigo mwetondere tata wange teyakingambako. I don't remember him saying that to me. Muomala olugende walu abogo. Tata wange yangamba sigaza emekwano gyenkulekedde. Stay with my friends ebakwagala. Gwe guba omulundi oguba gusembyeyo. Okuzunga zunga oko muzunga zunga left right center antubanaga munonya na sente. People will even start assuming we are going to these big people to collect money. Why don't you sit down and rest? So saa kuddamu kiwulira era mwe n'ababadde bambuuza bannamawulire bangi munkubidde amasimu Joni yanga tewagenze Mengo nkole yoki tata wange wali omulabeko nga alinnye Mengo ku bintu abo abasajja bye bamukola. So gwe guba omulundi oguba gusembyeyo. I will put in order. Njabatereza olugezigezi olwo lugezigezi lwoka exporting lugezigezi lwe muzunza lugezigezi. You do things without telling me. You are joking. Katikiro, there was no apology. Tewali apology. Era tubeereyo Katikiro nogambo Tamale mirundi senior yakwetondedde yafata kwetondedde era tali kwetondera nange omusikawe I will not apologize azizeya ng'omusikawe sijja kwetonda azizeya ng'anyi apology invalid apology invalid sijimanyiko yeri invalid po teriberawo kudda ku malalo ga kitange eyo teriberawo invalid apology null and valid teriberawo ngazo omusikawe ng'anyi I have refused eyo invalid null and valid teri apology. Kati abakaba mukabe abanyiga munyige mugende mufune emiguwa mwetuge na apology. Njisazizamu by the powers given to me as Tamale mirundi senior I have nullified the apology. Teriberayo njisazizamu olugezigezi lubagwemu olugezigezi olwo olubazunza lubagwemu baanamwe teriberayo tata teyakitugambako tata teyakingambako Tamale teyakingambako my dad never wanted it teriberayo teriberayo njiganye njisazizamu eyo twetondere mayiga kuki
Po! Tatanga avane Montana. My father can even resurrect. Ne Montana jali yenyenya. Tali bera yeyo. Teli no Maria. Po! Paza no kuwana. Okuda kuntana ya chitangi. Teli bera yo. I have mpanze mirundi esatu. Po! Maiga siri kwetondera. Nala ndivote njiuzizamu apology njiuzizamu teriberayo njiuzizamu nala ndivoid tetwetondedde ku Mengo teri yetonze lugezigezi njigobye ng'omusika njigobye kati mugende mu koti mu pawabiri Tamale mirundi senior mutabani wa Tamale mirundi yagisazizaamu oluddako mujja kukola ebirimu amagezi teribeera yeeyo ngisazizaamu njiyuzizaamu apology katikira apology njiyuziza katukole bidala nga azizeya ati njagala okulaba nja Samira tutandikirawo I'm in the mood of war ndi mu mood ya lutalo tata yabagambako mugendeyo mudame lyekiriwa kuzunga buzunzi babire bazunga buzunzi kuzunga buzunzi lugezigezi kuzunga buzunzi lugezigezi olugezigezi no lujja tuka kweruko teribeera ye apology tata tiyatugamba ko twetondere muntu nogo I remember my father's words clearly ng'omusikambi gani so there is an apology to Mengo teriyo njisazizamu kati mugene mu koti mu pawabiri Is son Tamale mirundi sine have closed nala and invalid. Yakulaba nkubira. I want anybody to call me. Tutandikira. Nekatikira twetondere. Let him first apologize to me for what he did to my njagala katikiro wekitibwa Mayiga ojo netondere. Biwakola tata wange. Aunange nkwetondere. That's a fair game. That's fair. Nze stukene ngalabi yange. Ndezo omutwe gwange nyeze Mengo. Nange. Yaleta seteme kama dwayo katikiro. When my father was sick in Chisubi, how much did the Buganda bring? Idiose. Toto idiose. Lugezigezi. Murume katikiro yaja. Gwe. Nani. Don't take us for ride. Fetwimo obusungu bwaffe. Basajja mwe mutulabanga tusize. Temuluza tuli basanyufu. We are not happy at all. Njagala nnyo. Angamba netonde. Njagala nnyo. Angamba netonde tutandikirawo. Oba kitange muddame lyemu ekiri. I want anybody to take Mtigandi Apollo. That's where we shall start from. Lugezigezi. Nze njagala nnyo olugezigezi. Junior, gwe godiringa naye tomumanyi. Odiringa na senior mwennyini. Odiringa na senior. Tamale teyafa wali ali munze. My dad is within me. Tamale wali. Tabagamba ngako mwetonde. Kwa lugezigezi lwamwe mugende Mengo. Ani abatumyeyo? Who sent you there? Bali mu bukanzu. Mu family ya Tamale, eyo si family ya Tamale. Amuyiya his son. Kamala byonna. Amuyiya. Teri abatumyeyo.
So Mayiga Katikkiro null and void. Ni walwabo temugende walwabo gomu kitammwe yayina daddi yayina ensongazi taata wange yayina obulumi. My dad yayina obulumi. My dad died a desperate man. Yayina obulumi ku bantu abo. Netonde mbonange ntwale engalabi yange menga nzize kwetonda. The man had the pain. Zinabiranga ne taata wange oyo nengo omulaba ayina obulumi ku mutima ng'ayogera n'olabira ddala nga he's in pain olw'ebyo ebyamukolebwa. Kati ngende neetonde ku bantu the same people who put my dad in that position ne bamuleetera n'okufa. They are the same people I go to apologize to. Am I stupid? Gasitegeera nkiddamu owange yafa, owange namuziika. These days I don't need the jokes around. Anybody who thinks nti oli junior akyali mu by'omuzanyo, I don't need the jokes over my dad. Let his legacy stay. Mumusobola ogera ne mwetondera Mayiga nga bwe mwagala, oba mubeera wa Mayiga oba Mayiga abadaputinga. Don't play on my father's legacy. Don't play on my father's legacy. I will fight you. There is no question about it. Umusajja yakola erinnya lye ng'ojja olikwata olivulunga mu ttaka. Njanna okubalwanisa. I have kept quiet for long. Ndabika nsirisa ekimala. And some of you are taking my silence for granted. Okusirika kwange ndowooza abamu mu family mukitwalanga kyakuzanyisa. You are taking it for granted. Naye simanyi we tunaatandika, where we shall end. I don't know when we start, where we shall end. You joke around with me. Nja kutegeera nzaani. Tamale Mirundi Senior, son of the late Tamale Mirundi Senior, grandson of Yohana Mirundi. I don't need introduction. Seetaaga kwennyonnyolako. That is me. Kati saagala kuddamu kubalabanga muzunga. Heyenda kwetonda. Bali mbukanzu. Heyenda kwetonda. Yabagambako mmwetondere. Bwe yali afa. Did he tell you to do it? Mbalabanga muzeemu. Mbalabanga muzeemu. Lugezigezi. So monsonyi olwaleero ndi mukambwemu. Leero nazze ndi munyiivumu. Ndi munyiivu ddala. Ndowooza bwe nsirise ennyo. Some people are taking me for granted. But they will not have a right. Bajja tegeera nti I have a right. Kuzannya buzanyi. Playing around. Now olinga amazzi. Osendese request otadde ku radio olinga amazzi. Wanje. Tamale. Kiki. Kiki kitya baba?
Ani akusankalanya Unadde dda. Sawa kanveewo. Kati kanveewo awo. Sina nsonga ndala gye nnyenda kwogerako leero. Sina nsonga ndala gye nnyenda kwogerako. Pulanidde mulekwa. Coco must shine. Put me on otugambe ki. Doni Nasa bamusibye. Nalabye Bad Black otaddeyo post. Mbogenda kuleeta abavubuka bonna Doni Nasa be yazina amabina. Ye post Bad Black gye nalabye otaddeyo. Mbogenda kuleeta mu listi y'abavubuka mbu Doni Nasa be yali amabina. Bad Black ng'erinnya lyo tusaasire. Duma aziti naawe Doni Nasa yakuzina. Nyongeremu ku mazzi. Kanyongeremu ku mazzi. Nalabye post ya Bad Black. Ngegamba. Mbwagenda leeta list. Ey'abavubuka bonna. Mbu Doni Nasa be yali amabina. Post eyo nagisomye ne njiddamu. Bad Black mwannyinaze Bad Black nga tonnaba from ya list y'abavubuka Doni Nasa be yalya. Katusooke tumalirize guno omusango gwaliko. Katusooke tumalirize ogwa defilement. Kwa list eyo ejja kukyankalanya abantu. Bad Black list eyo gyoyagala ofulumya ejja kuleeta ebizibu bingi. So tubadde tukusaba list gireke. List eyo bagimpeereza Bad Black tweet yo bagimpeereza kiro. Nengamba Bad Black ekimwogeze ebi. Bad Black yagambye kanji basomere. Before you give your opinions nga tonnaba kuwandowoozayo, I'm going to bring out the list. Ngenda leeta list of all people abo bonna, of all people Doni Nasa, of all the boys abo bonna abavubuka Doni Nasa beya ekigambo kankireke kizito naye ng'agamba Doni Nasa be yali amabina. So be very careful. Beera mwegendereza before you post for likes. Kati Bad Black list yoleeta yaki ani agikutumye. Tukyalina omusango gwa defilement. Kati Bad Black oleeta bya busiyazi. Lwaki tetwandolingako kimu kimu? List yoleeta yaki.
Namwe mwagala nnyo okukyankalanya embeera. Soko tuleke tuve mu high court. Bad Black, leka abantu bamala okuva mu high court. Awo otandika ebintu bye by'ekisiru. Naye Bad Black. Kakutande onteekeko. Manimba manyi Bad Black mwina propaganda. Mwina propaganda. Nze kasitana nabye ng'otaddeko mbu those boys who talk for likes. Bad Black Katonda akuveemu. Onteke ku kirisiti kyo ojja kumbuulira. Awe tujja otandikira. Omanyi mwina propaganda. Nze nseka busesi. Just nze njogeddeko bwogezi. Nze njogeddeko bwe. Nyabo. Nze njogeddeko bwogezi. Nze Donnasa mukwano gwange. It's my friend. Era nyina namukomera mulaba. Donnasa mukwano gwange. Senga Sidi has information. Amawulire genze nazo ogolwalero Donnasa yakwatiddwa. Donnasa yakwatiddwa. Mukwano gwange Donnasa bamukutte. Olunaku lw'ejjo yakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya. Donnasa omugagga yakwatiddwa. Donnasa yakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya. Gyabadde amaze ebbanga nga yeekwese. Donnasa abadde yeekwese okumala ebbanga mu ggwanga lya Kenya gye bamukwatidde olunaku lwajjo. Era poliisi y'e Kenya yakutte Donnasa. Mu be bamukutte nabo mulimu akawala akato. Donnasa era bamukutte n'akawala akato mu ggwanga lya Kenya. Jjukira Donnasa yasooka kuddukira Congo. Bwe gyawunya mu Uganda, Donnasa n'addukira e Congo. Yeekweke. Bwe yava e Congo n'asala n'adda e Kenya gy'abadde yeekwese Donnasa. Ebyaleetera Donnasa obuzibu. Omuntu oyinza okumbuza lwaki Donnasa yakwatiddwa. Ebyamuleetera obuzibu yakozesa akaana akatanneetuuka. Akaana ke bayita Nicolo. Ke kaaviirako Donnasa obuzibu. Donnasa yakozesa oba yeebaka oba yeegatta n'akaana akatannaba kwetuuka. Kaana kaali kato, bazadde b'omwana bagamba nti omwana wa myaka 15. Era yakaliira ku Tiguli. Mugimanyi akaana. Kaakati akaana kano akawala akato kajja kati okumanya Donnasa. Nayogerako okwo ne Donnasa yankubira ku ssimu ng'ali Congo yeekwese. Kubanga nze Donnasa mukwano gwange nabeerako ewa Donnasa okumala omwezi mulamba mweyo ennyumba ye ennene. Ekyamazima ddala Donnasa muntu mulungi.
era ino omutima omulungi nabeerako ewa Doninasa for 1 month mwezi mulamba nga ndya nnwa neebaka ebyaddala mu Uganda muno Doninasa y'omu ku balina ennyumba ennungi ennyumba erimu sinema hall esobola okutuuza abantu 200 ennyumba ya Doninasa erimu swimming pools zinenene ennyumba ya Doninasa entebe ezigirimu zajjibwa bweru tewali kintu kyakolebwa mu Uganda kiri mu nnyumba ya Doninasa abali bagituuseemu mu njulira kalina ewedde emirimu ayina ebisenge ebisulwamu ebisukka mu 7 fully furnished ennyumba ya Doninasa erimu ebbaala bw'ogibaamu teweetaaga kufuluma bweru ebbaala mweriri fully stocked myenge giva Bufaransa myenge giva Bangladesh ayina emyenge egiva Italy Doninasa ennyumba ya Doninasa erimu engoye tofuluma bweru kugula ngoye ng'okyadde wabula engoye ezitambalangamu mweziri mu drawer nga ngoye empya engatto mweziri akuwa buwi ng'ate empya so kye bayita all round house oba kye tuyita smart home oba self contained mu nnyumba ya Doninasa ekisinga okubeera ekingize TV ziri buli wamu oyagala olabirawo gym mweri so nabeerayo okumala omwezi mu nnyumba ya Doninasa edda yali mukwano gwange ennyo Doninasa oyo we nasooka n'okulaba entebe ekola massage that was my first time okulaba entebe ekola massage ennyumba ya Doninasa erimu sauna bw'ogibeeramu teweetaaga tefuluma bweru nti kanyende njote sauna mwebiri byonna so Doninasa ebyamuviiriddeko okukwatibwa yayina mukwano gwe y'omwana bamuyita batya naye bamukwata omwana yaani oyo mukwano gwa Doninasa yayina mukwano gwe nga muwala kaakati ono mukwano gwa Doninasa omuwala ye yaleeta kali akawala ka Nicole nga bw'okubira ku mukwano gwo n'omugamba jangu tukiiringe abawala baagala nnyo kiiringira mu mayumba g'abagagga kati Doninasa yalina kakwano ke nga kawala ke kaayita oli omuwala Nicole kamugamba janguuke wa Doninasa tukiiringe kati akaana kano ka Nicole ne kagamba maama waako nti maama njagala ondropingeko ewabakwano bange nyende mbalabeko nkomewo era maama w'akaana kano ye yavuga omwana n'amutwala ewa Doninasa ye nga bambi omuzadde w'omwana alowooza nti atutte muwala we babeere ne bakwano be era maama w'omwana n'ayogera ne bakwano b'omuwala nti maama just tuli wano tukiringamu katono Nicole tujja mukomyawo ewaka story bwe yali Doninasa ye mu kwogera kwa ngamba nti ewaka teyaliyo mbu ye yali Bushenyi jjukira alina amaka e Bushenyi mbu ono omuwala Nicole okujja ewuwe ekira mbu Doninasa teyaliiwo wabula ennyumba ye yali agireseewo agirekedde kana akawala kakwano ke mukakiiringe kati Doninasa nanga nti ye teyaliiwo kati mbu nga bakiiringa akawala akagamba nti Doninasa yaliwo era yakalya mbu Doninasa yali akaana mbu n'akalya n'akawoomerwa akaana k'abandi akato myaka 15 mbu kati mbu Doninasa mbu bw'akalya mbu akaana
jukira akaana kaali kasoma maama w'omwana n'abitegeera nti Doninasa alidde omwana we n'akubira Doninasa n'amugamba nti omwana wange bamukozesezza bamulidde mbu Doninasa nayeewakana n'amugamba madamu nze neewaka saabaddeyo simanyi byabaddeyo mbu bwekityo Doninasa ye bw'agamba kaakati ebyo nga biggwa Doninasa yasigala akubirwa akaana essimu ye nga Doninasa kyatamanyi nti essimu bagiketta bazadde b'omwana baali baketta essimu ya Doninasa nga ne WhatsApp messages mwezi nange nazirabako bino byose byakulimba Doninasa yasigala ayogera n'omwana ye nga takimanyi nti omwana bazadde be bamuketta Doninasa kyatamanya nti omwana mwana wa musirikale mukulu maje tata wono omuwala gwe yalya tata we munene maje senior officer in the army kati Doninasa nga asigala akubira omwana bamitinga de mwamulye Doninasa tamanyi nti omwana bamuketta omaye abaana abawala nga babeera ewaka alekawo essimu abazadde ne bagikebera mu butuufu nga mulimu messages ng'era Doninasa ayita akaana kati lumu akaana kali kagenda kukola bigezo. Yes doctor. Hello? Yes doctor. Doctor ndi ku live kamalirize. Ngoddo semangu. So, this is my doctor. Doctor wange yabadde ankubira to check on my progress. Kena kuzima badde murad. Kakati kamba malire yembozi. Akana kaba kagenda kukola papers ku ssomero. Kakira ku macha kambala. Doninasa yakategera mu kkubo. Bunga akatwala ku apartment ye mu just ajja kwogera nga akalya. Bwamala okalya nga amazoka womerwa akana nga kagenda kakola papers. Kumba abazadde byonna babikola ki. Kati akana kaina anko wako bamita Prosper. Kyava gamba Doninasa ekintu kyokola kikyamu. Omwana muto kyokka omuteega mu kkubo n'omulya osigala omuwandiikira messages akana ko kalabika kaali kawooma. Akana ko kalabika kaali kawooma. Kati muna akana bw'amala okukalya ng'akana kaddayo kakola papers. Kati omulundi ogw'okusatu Doninasa era ali ayagala okulya akaana. Ku luno yakavuga mpaka wuwe. Kati baba Doninasa aba agenze okugula prostina ku pharmacy. Laba akana we kamukuba ekifaananyi. Akana kakuba Doninasa ekifaananyi ng'agenze okugula prostina nga bw'ofuluma emmotoka ogenda ogule prostina ku pharmacy. Akana baneera obwana obuto busiru ne kamukuba ekifaananyi. Ng'omwami agenze gula bikozesebwa zikondo mu bikumbi awagale bulungi. Doninasa yali agenze gula bikozesebwa. Kakati ebyo byonna mbitegeera. Doninasa ankubira. Namubuuza ekigambo ekyo Doninasa nemuga omwana ye wamulya. Doninasa nanga Junior, you are my friend. Akana saka Doninasa ankubira essimu ali Kongo. Namugamba Doninasa akana ko wakalya njagala ombulira amazima nga mukwano gwo ndabe wenkuyambira. Doninasa nanga Junior akana sakalya. Akana ke kanjagala. Kyokka bwe nasisinkana family y'omwana
nze akunyumiza ndasikanako famire y'omwana ndayogerako ne Don Nasa so kati nkuwa story eri balanced bwe nasikana famire y'omwana bayina evidence yaabwe nti yatuusaako n'okutolo yakubirangako metroni ku ssomero Don Nasa oyo ayogere n'omwana ku ssomero mbu yatuusa n'otolosaako omwana kati baba zadde b'omwana ekibaluma Don Nasa mbu yawa omwana enjaga bo they are saying ebirala byonna bandi bigumidde ne omwana waabwe yamukozesanga nga bw'amuwa enjaga kokaini kati kolo bwentegeera nti actually taata w'omwana musirikale is a soldier nenkubira Don Nasa ne mugamba Nasa my brother wali omwana w'omusirikale is it true ne mugamba Nasa ebikazi biri wano bingi lwaki lya Don Asiya teri ajja kusiba Don Nasa lya bino bi Don Asiya biri kuno ku app tebina makulu ani anakutwala mukomera nti walidde Don Asiya oba otuyambi MC10 wali lya kichumi kirya n'obugumba obumekete Don Nasa ani yandi kusibye kuno ku app kuliko ebikazi ebitalina mulamwa anti kaduuka wali lya anti kaduuka omugaye omuteeke wali abakazi boolya nga ne gavumenti oba ogiyambi kati munnange nga taata w'omwana omusirikale ng'akwata wansi n'ewaggulu nga balumba maka ga Don Nasa tebamusangayo Don Nasa ng'adduka ng'asooka addukirako ekkonga awo ebbunia ng'amala asala amagezi ng'adda Nairobi taata w'omwana ng'atabuka mpaka ejjo Don Nasa we bamukutte era Don Nasa olwamukutte kyenategeddeko bagenze ne baze ennyumba ye kati mukwate lwakulya mwana atanneetuuka gwe bayita Nicole naye ku maloboozi Don Nasa ge yampaako ekyamazima ddala ekyana nakyo kyali kimutegedde omuwala yali amutegedde naye byonna bidda ku ffe nti bannange muve ku baana abatanneetuuka nze obwana bubeera ano bunsindikira message obwana bw'amasomero Junior nkulya n'olutunuulira Junior nkwepikira ogenda omusaba national ID nga mwana wa P6 ewali abawala ba senior 4 bannange basiba mu inbox yange bali mu vacation Junior nkulya n'afuuka Junior nkulya ogenda akaano katuukako kato kazibu n'okwata omuggo n'okakuba n'okagenda kusomero kaanagwe kutuleetera bizibu so abasajja bangi muli obwana obuto naddala mwe abavubuka abalina ku ssente mukola bipate eyo byawusi pate ne mwonoona abaana b'abandi mubanywesezza enjaga naye naawe saasira omuzadde ekyo kyabavubuka mu kikola ennaku zino ate kisusse mukwata abawala ne mubajja ku zi university ne mubatwala eyo maloogi apartments ne mubateera obuddagala mu byokunwa
ne mubakozesa kye bayita group sex ne mumala abawala ne mbasiiga siriimu. Abaana bangi ku university awo balwadde siriimu. Mukwano gwo akuyise ku pate mbujangu ku pate otuuka eyo bakuteera ddagala mu byakunwa nga bakozesa kirindi. So omuzoogo gwo gweyongedde. Ate bavubuka ababikola bavubuka bano abakafuna ku busente. Bavubuka bano abakafuna ku busente be bakola kati ebintu ebyo okukozesa abaana b'abandi nga tebeeyagalidde ne mubawa enjaga. Kati waliwo eddagala cookies, waliwo cookies batunda zirimu enjaga. Okyala ku pate ne bakuwa cookie olowooza olya cookies neza bulijjo kumbe enjaga z'oliko z'olya n'owunga. So tuvumirira nnyo abavubuka abakozesezza abawala n'abaana abo be mukozesa balina famire zaabwe. Wallahi Katonda ajja kugwa ajja kuvaamu ogenda oli omwana w'abandi ojja kuba omweriiridde. Abakazi abakulu we bali ku app eno, abakazi abakulu kwe bali kuno ba Winnie wa mami. Genda oli Winnie wa mami. Ono omuwala yeeyambudde waali Gloria Bugi. Lyaki Gloria Bugi? Naye Gloria Bugi shavinga nga sineeyongerayo. Gloria Bugi tuyamba oshavinge. Bye wabadde otulaga tetwabirabye na bulungi. Shavinga awo tuteere bulungi olunnabe. Newe tubanga tunaabeera kunoonya kiki kyotulaga. Shavinga Gloria Bugi shave. Awo tulage bulungi. N'abasazi b'empaka bafune we batandikira. Nanti bye mwagala. N'abasazi b'empaka bafune we batandikira. So byebyo story bwetyo bweri. Doni nasa mukwano gwange bamukutte lwakulya mwana ataneetuuka ate nga omwana wa musirikale. Kati abavubuka abali eyo nga tonnalya muwala sooka omusabe national ID gikuba ekifaananyi for future reference. Ojagenda oli omwana w'abandi wa myaka 15 omuwoomerwe naawe ekkomera lijja kuwoomerwa. Bagita aggravated rape. Manyi balooya balinaawo ebiboozi byabwe. So I want to and believing in what he believed in and rejecting what he never believed in. Manyi Wasiibye otya eyo? bulungi. Nze no John ensonga yange eyo ngenda kugamba ekintu kimu. Omuntu atayagala taatawo aba tayagala mwana we. Kitegeera? Era tewaba muntu akusirwaza nti nze taatawo nali simwagala kati gwe nkwagala tulina okukolagana kaba katwa. Kubanga oli yaba yamukolaga era yaba yakuleeta ku nsi. Kitegeeza awo tewali nkolagana. Era kye yali ayisa taatawo nawe woba olina omuyisa. Be a man's poison. Don't be a man's friend. Be a man's friend to a man's friend. Be a man's poison to that one who was poisoned too. Take it.
kubanga era ebigere bya taatawo bijjamu lwakuba okyalemye okutukyalira. Ate tukunoonya mbu twetonde wamma mbu tubiveemu ebyo bitali mu makulu. Toweetonderanga nsobi etabangako yiyo ku nsi kuno, toweetondanga. Junior olaba omuntu yenna ayagala okwetonda yalina okusooka okwetonda gy'oli era omubuuza neetonde nakola ki, nina musango ki. Nze nagamba Junior nze seetonda bye sitamanyi era tokkirizanga kwetonda. Lwaki yebakkako okwetonda? Lwaki bo tebeetonda? Lwaki bo tebeetonda? Kyogamba gweosobola kuva eri mu bbanga n'ogamba nti gundi oyo alinga kino nga ye talina kyakkoze. Ate abo bennyini abantu abaagala beetonde be baddanga emabega w'omugongo gwe nga balina bye boogera, bwe yabamanya ne bagifuula mpalana. Ye ani yabagamba nti waliwo omuntu atasobya? Ku bonna ani Katonda? Era nekino njagala nkigambe, oyo agamba mbu Junior your life is too short, bakulimba tewali ayina last breath date yo, tewali agiina. Era tambulira. Katonda yasalawo era yamanya olunaku lw'oligenda ne lw'olisigala. Era kulaga nti takweguya nawe mwana tomweguya, akwetaaga bw'ogenda naye. Ate nekino kankigambe okimanyi nti Junior okuva taatawo lwe yafa, bangi nnyo abaali baagala okuteeka wansi, bangi nnyo abaali baagala okuvunnamira. Kitegeeza ne woba ng'olina mukwano gwo ng'olira mukwano gwo, kasita atandika okukubamu ekituli, ekikonde kifunyulire kijje mu kifuba kigolole. Kitegeeza oba ogolodde aba mukwano gwo naye ngali distance, mubamu byatalina kumanya. Awo otambule n'ensi eno ojja kumalako. Era ojja kulaba nga buli eyali alowooza nti yeefudde mukwano gwo alina okukozesa ensobi ng'akkakkanya yekka nga takyakutegeera. Byebe byange naye ojja onkyalireko ng'omuli wala. Omanyi gino emikwano w'ogiteeka wano mu kifuba aba alowooza nti buli kimu amazeeyo. Naye kasita omufunyulula bw'akkubira oli otya gye ndi kino ndi bize. Oba omulesaawo aba tategedde Junior agwawa, atambudde atya, aba asigadde agenda mu maaso. Byebyo. Weebale. Kuona tugire kye bagamba. Gyebaleko ssimu. Naawe gyebale. Nze kyembuuza kiri kimu. Omugenzi bwe yali afa waliwo gwe yatuma ogenda eri egundi okwetondera Katikkiro? Nedda tewali gwe yatuma. Junior kyoyogedde kituufu. Omuntu bw'aba tayagala muzaddewo naawe aba takwagala. Nze maama wange yannyumiza n'aŋŋamba muka kitaawe engeri gye yamuyisaamu. Owulira omukadde oyo Sarah yafa n'amalaalo ge nga walana nze gw'olaba. Era bonna abaali tebaagala taatawo ne bwe balifa ng'okyaliwo bawalane n'obwana bwabwe n'obuzzukulu bwonna obuwalanire ddala. Baayi wamma. Ozaza abantu. Yes. Junior aleko omukwano. Naawe gyebale. Junior wobanga siguwaze omusango kyawo yali mulamu, lwaki tebamugamba n'agenda ne yeetonda singa bwe bagala yeetonde? Yaliwo omulamu, lwaki tebamugamba n'abeetondera? Nze kyemmanyi ku kitaawo yali musajja mugezi nnyo nnyo nnyo. Singa yali agala beetondera nga manyi yabazza omusango yandigenze n'abeetondera. Yalina emyaka ng'asukka mu 18, yali amanyi ogw'okwotono ne gwatalina kwetondera. Singa ali wakubeetondera yandigenze n'abeetondera. Babaleke nabo tebatumalaako mirembe, balina okwetondera eggwanga bwe nabo nga tebajja kwetonda bwe bakoze eggwanga. Batwesonyi batuveeko. Be balina okujja beetondera eggwanga. Abantu bangi banyiza, omuntu omu yabaluma nnyo nga babanyiza abantu eggwanga lyonna. Banne batuleke tulina obusungu bungi nnyo ku bantu abo, batwesonyiwe. Tegeera
batwesonye batuwangamusiza amawanga lwagayisa gaabwe singa omuntu ali mu nsi yaabwe ateredde bajja batuzungyako mu mwetonde ebiki tolina kwogera kwetondera Junior ayagala jeye yeetonde kuba nabo bingi bakoze eggwanga bajje betondere eggwanga tebakumalaako mirembe wa Mabbayi Junior kale mukwano tumaye tuli banyiivu nnyo abantu bakoowu ebyaddala abantu abakoze ebintu bingi ku bantu in fact be bandyetonze n'okwetonda be balina okujja banneetondere ku bye bakola taata wange sinze abantu abo bantama kati mbu taata wange lwe yafa mbu tebaasanyuka abo kati nyendeyo mbeetondere n'emirundi gyali mu ttaka yenyeenya bannange ne taata wange mu ttaka gyali ankolimira abasajja abaamulwanisanga ne bamubuza otulo ne bamubuza essente bemba neetondera abo bamaze abo atalina kye baali batwagaliza ekirungi n'ekyo abasajja abo bantama sirina gwe nja kwetondera nja nnyo okuddamu okuwulira eyeetonda wano Junior gyebaleko Junior naawe gyebale omanyi obuzibu obuliwo nti abantu abasinga tebategeera muzeeyi mirundi kiki yali ategeeza okitegeera muzeeyi mirundi mugeragera ne Sheikh Muzaata essaawa ya leero omuntu agula ettaka nga ettaka liri mu gundi Buganda Land Board owulira naye nga byakifere kati wafaayo omuntu abakubamu ebituli tebasobola kwetereeza okitegeera your dad had a point naye abantu abasinga tebaategeera olwosagane obwakabaka tebusobya obwakabaka ettaka ly'abantu kankubuulire nga wagenze mu history n'ankosoma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga lweyini ye ettaka weesinze okubbibwa okitegeera essaawa ekakati obugula ettaka nga tolisuwa nti oba oliguze mulimu emingoziira Junior ffe tubadde ku kibanja kyewaffe emyaka 23 owulira naye Katikkiro sinanga ennongoosereza zeyakola mu ttaka abantu batwaleko amataka gaabwe okitegeera olw'okuba taatawo era alina obuvumu olubagambako bannanga ettaka ly'abantu okitegeera abantu abamu tebaamutegeera nagamba mutamiivu naye nga yalina point naddala ku by'ettaka okitegeera lweyini ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ettaka erisinga obungi bannayuganda ettaka mwe litwalibbwa okitegeera Junior ffe ewaffe ebusunju amataka g'abantu ge tukuze tulaba essaawa zino bagamba weegule mu ttaka okitegeera nga bagamba buli muntu oba wakibanja olina okwegula mu ttaka kati bamanya atya nti nze saagala kwegula mu ttaka okitegeera bazadde baffe bonna ettaka lyabwe lwakuliddeko amataka bazadde baffe bakulizaamu amataka baagatwala okitegeera olwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanjukira muzeeyi Muzaata ng'ayogera ku eyo ensonga n'agamba ekyapa si buli muntu nti alina okuba n'ekyapa okitegeera kyokka ewaffe bagamba buli muntu n'ow'ekibanja olina okuba n'eweekyapa nga weegula mu ttaka okitegeera ebyo byonna bizaawo ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okitegeera naye kati olw'okuba nti tekuliiko muntu asobola bagambako kati ate omuntu abagambyeko ate mbu ye bayeetonda okitegeera bannayuganda tetwategeera meseji ya Tamale emirundi sinya yali etya okitegeera era nze Junior nkugamba teweetonda kuba ffenna bannayuganda tuli mu kukaaba olwa Katikkiro wa Buganda ffe amaziga tuli mu kukaabe waffe ettaka ly'abantu abataka oba baafuuka bikenze sibitegeera ettaka abantu balimataka ebbanga ddene mbw ate beegule mu ttaka oba okitegeera omutaka oba tosobola kwegula mu ttaka ekibanzo nga bakisalako haafu okitegeera nga bagamba kati lino haafu ya mutaka haafu yiyo okitegeera kyokka ng'ettaka eryo lyali ly'okuba emyaka n'emyaka Charles Peter Mayiga yeetereeze Junior gyebale naawe gyebale kale Junior abo kati baagala kutta lwe luku oluliwo kati bakusojja
naye nze kyendaba kiri kimu beesonyiwe tobawa budde towuliriza baveeko olaba waguma taatawo n'afa n'omuziika manya we wamuziika ensi tekungulwa kati gwe baddako bakkolokota ffe twafiirwafiirwa dda tetulina bataata tetulina bamaama tuli mu kubundabunda tuli mawanga ne mawanga tuli eno tubonaabona bakitaffe baaleka amataka tetugabeddeemu buli kadde ebyapa babikyusa kiki kye bakwagaza gwosoose okufiirwa gwosoose okuvuma kabaka gwosoose taatawo yali tannafa lwaki tebamugamba kye wakola kibi bavunaana gwe lwaki kati lwe baza revenge emabega bakwesonyiwe bakuleke bakuveeko bakulabe bulabi teweetonda kati wekibanga okwetondako kwe kugenda okuyisa mu nsi muno twagala odde emabega osiraane weebale nnyo bye byange ye